Tuyongeddeyo mawulire njagala okubanga nkyabaniza gwe yakatuyungako program called Bagita Celeb Jazz ate gwe badde atravel okuvedda era still thank you so much for watching. My name is One the King himself, King Smith. Ono yenye Celeb Jazz with King Smith. Mwebale nnyo abatulabira ku mitimbagano, abatulabira ku television, abatulabira mu nsi ez'enjawulo. Mwebale nnyo ddala. We don't take this for granted and trust me, we shall still give you the best of the best news. People from Australia, thank you so much for watching. People from Canada, USA, Sweden, people from United Arab Emirates, people from Saudi Arabia, everywhere, Uganda, Kenya, Tanzania. Thank you so much for watching. My name is Erias the One, the King himself, King Smith. Kale, awo nyinyi munange njagala okutusaka eggulu eri omukulu amanyiddwa nga Erias Lukwago, ngono munange olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okubanga yakomyewo mu ggwanga lya Uganda, oluvannyuma lw'okubanga era waliwo amawulire sitiri wagali gamubika last week nga tuli ku lumbe oba mu kuziika omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nokumuzata. Omukulu ne bamukomeza okuva wali mu Nairobi Hospital gy'adde amaze oba gy'adde akulungulidde ebbanga lya myezi ebbanga lya weeks 4 kati ngagenda still mu mwezi okuva yaddusibwayo nga biwala ttaka era nga munnango ne yatulaze bulungi nnyo n'atubulya biki ebyali byamutuukako. Ne yayogedde still yayongedde okuba nga alangirira ekigenda okuddako. Naye abavuddeyo n'agamba muno yeebaziza nnyo omukulu amanyiddwa nga Bobby Wine, that is His Excellency the Ghetto Gladiator amanyiddwa nga Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu, amaanyi g'abantu banaye mumulonderenga ddala. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Besigye ate n'abakulu abalala abamuwa amagezi oba bamuyambako okulaba muno bamuddusa mu ddwaliro ly'e Kenya, that is Aga Khan Hospital. Then bamala bamutwala ate mu Nairobi Hospital wali abakugu abanene nnyo. Ono nno munnange yavuddeyo okumala obbeebaza munnange n'alangirira ekigenda okuddako. First of all yagambye agenda kuba kati campaign azirimizamuko for some 2 weeks asobola okuba nga recoveringa because bamugambye amawugwe n'obutwa bwali bwamuaffectinga n'obutwa bwali bwamuaffectinga munda muno. obutwa bwa bintu binnyo surrounding ebimuli buli omukaseera nga olina allergies kitegeeza ego omubiri gwa tegukwatagana n'ebyo byokola ki byobera mufamu kufenfufu tetuyisa bulungi akasana kanyi tekatuyisa bulungi, so that kind of allergies n'amala naye teyakomye okukoka n'ayogera n'asindikira n'omukulembeze gwanga ono obubaka obw'okumugamba muno asobole okuba nga akola ki nga atekawo amalwaliro agokola muno gajjanjaba abantu because abantu bannyo bafa olwokuba muno tebafuna bingi nnyo bibeera nga ate bafuna bujjanjabi. Nyaa kutuuseko omukulu Erias Lukwago ono bambi mu mbeera gy'alimu osobola okuba nga okola ki ng'omulako twamufunyeko exclusive interview yesterday ng'ayogerako eri bannamawulire okulaba muno agezaako okubeeza obubaka mmwe abali eyo abamulaba ate bamwagaliza era katwogera kati saa zino omuloodi waali mu kibuga Kampala. Njagala mukutuuseko katono nnyo small time bwe tukomawo ate tugende mu maaso n'amawulire amalama nnyo saagala mbalimbe tukyalina amawulire amalama nnyo nnyo kyoyinza okukola kikimu. If you still want to watch more news and exclusive interviews wano wennyini ku Celeb Jazz with King Smith kyoyinza okukola kikimu subscribing ekispace ekiryawo ekya red kinyigeeko osobola okuba nga ofuna notifications. Abadde bakyasobola okunkuumira ne beebananireza eddagala ekikuwadde osobola okubeera ng'ojjanjabirwa waka n'ebirala bingi. Kati ndiko exercise ne bampa batherapist abantadde kulanga exercise amawugwe okuddamu kolanga bwe gateekeddwa okukola then n'okubeera ku inhalers ng'ez'abaasima ababadde bamaze babeerako ez'enjawulo ezo so okuddamu okuzimba amawugwe. Musonyiwa bino byonna bigenda mu detail banjala obulamu bwange nga bwe bufaanana naye olwokubanga nti bannange obulamu bwange bubalumidde wamu nammwe fenna nga njagadde okawaako ekifaananyi ekyo nga nfuuza nti bwendi kati at least badokita baŋŋambye nti wedatuukidde mu pointi nga nti oliawo tokudendya nempulira nga obulamu bwange buvudde mu kompe. Nayongedde kuyisibwa bubi nga mpulidde okufa kwa kadde wange Shemusa kyabadde kitalo nnyo, kitalo ddala. Owulira ago gansanzeeyo n'empulira nga nzenna ensi sikyagitegeera kubanga tubadde ffembi lutwalira wamu.
abasawo bano saali boogedde naye weesanga naawe nti oyinza okufuna embeera simanyi yakwogerawo nga maliriza naye Profesa Lule mwebazaamu ak'ensuso nti ye ogyeko Amawugwe ate ebyolubuto balina terminology gye bakola yasinga okutegeera ekikwatagana n'endwadde ze bayita ez'obutwa. Namugamba nti dokita simanyi kinuma naye ebirala tujja bikomyawo. Profesa Lule alina omulimu gwe yankoze okunkakasa nti oli safe ne ttiimu ye mwebaliza ddala. Njagala okumaliriza nga issu eryemu enkulu gyempiseemu kubanga bya experience gyoliiseemu okuyigiriza mu ddakiika emu bbiri. Bino byonna byempiseemu nakubiriza mu akafaananyi ne ŋŋamba nti munnayuganda owa bulijjo kubanga obulwadde bwo tebumanya nnyumba mbiri, tebumanya na busobozi bwolina. Nabadde Lukwago at least nina abankwatiddeko, nina obusobozi era Deputy Road Mayor omulimu gwakoze ne ttiimu y'omwebalire ddala. Naye okubaganyamu akafaananyi nga bukutte ku muntu owa bulijjo, sigamba nti siri wa bulijjo, naye mu mbeera eyo gy'oba oyiseemu n'ensimbi zebadde nyina okusaasaanya awo mu mbeera eyo yonna atunuddemu ne ŋŋamba eggwanga lyaffe tulina wano wejagala okukolera statement eno nti olutalo olumu mu ntalo ze tulina kyekyokulwana nga bannayuganda tutuukirize kyetweyama kye bayita Abuja Declaration. Abuja Declaration ya 2021 amawanga ga African Union gasayininga endagaano ne gagamba nti bwe ganaabanga gakola budget ebitundu 15 bijja kugendanga mu byabulamu. Eyo declaration yakolebwa ne atukulembera olwaleero nassaako omukono ku kiwandiiko ekyo nange nzizeeyo Uganda buli lwe tunaakolanga bajeti ya buli mwaka ebitundu 15 ku bajeti kati abutabalikaana mu bulamu tujja biteekanga mu byabulamu. Naye kikwewuunyisa olwaleero we twogerera nti ebitundu ebiteekebwa ku bajeti eryakaseera kano bitono nnyo, tebiwera na 9%, tebiwera na 8% ebigenda mu naye nga twasayininga endagaano eyo eya Abuja. Kakati ensi zatuuse n'okugenda kati amawanga geetegekera kati kola vaccine eya COVID, amawanga geetegekera kugema bantu baago kubanga Pfizer manyi bwobeera mu mbeera olaba zengoberera ndabe nti Pfizer egamba ki Pfizer omanyi nti no twakoze ensobi okuva ku konvoyi togirabye nga zatuuse Tata. Abantu bemulaba tebali mu kulamaga, tebali kukijja wabula bali kugenda kwolekera mbuga bamuyisizaawo batya wano Mike bagiyisizaawo batya